Yes, ku Projan Media TV yonna gy'osinziira nkugamba ekyo kyokola okola ky'amaanyi just subscribinga osobole okubanga onyiga akade osobole okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Yes, omukyala amanyiddwa nga Full Figure kyadde akyavuddeyo n'ayanukula ensonga ya Shira Gashumba. Full Figure agambye nti bannange kiba kibi nnyo okuba nti omukyala amanyiddwa nga Shira Gashumba ffenna gwe twali tumanyi nti omukyala ono afuna akasimbi akeegasa oba akasimbi akawera ng'era buli omu yeegomba okubeera ku TV lw'oyo omuwala. Kiba kibi nnyo okuvaayo n'agamba nti bamuwanga obusente butono ate nga mazima ddala kituufu. Ne Full Figure ye agamba nti ffe ku Vision Group twebaza Kabushenga olw'ensonga nti y'omu ku basajja abasinga otusasula ssente empitirivu, ng'agezaako okuwaana ttiimu ya Vision Group. Naye ate kiddiridde nti ffenna tujjukira omusajja amanyiddwa nga Gashumba yavuddeyo n'annyonnyola ensonga ya Vision Group n'agamba nti Kabushenga yeekwese mu bamafiya olw'ensonga nti y'omu ku basajja abakolera gavumenti era avaayo ne yeekweka ne yeefuula nti ayamba nnyo abantu kumbe abba bubbi ssente zaabwe. Era kigambibwa nti Kabushenga yatemye abantu ba Vision Group omusaala olw'okuba nti yawulidde President yagambye nti abakozi mulekeraawo temubajjaako oba temubatemako naye mubatemeko omusaala. Musobola obbakendeeza salary ne mubagamba nti embeera mugiraba naye mu maaso eyo ejjatereera. Ye kye yakoze naye ng'ate Gashumba yannyonnyola nti Vision Group sente zeekola mpitirivu okutuuka extent okusalako abantu. Kati Full Figure simanyi ki kye yannyonnyodde naye nga ffe ku Projan Media TV wano ojja okubanga ofuna amawulire ameekusike agenda maaso mu ggwanga. Commentinga, likinga, subscribinga.